Byamagero mbifuna buli lwenzija mu kusaba kuno byamagero nkola ki mbifuna bulungi because kasitobera n'okukkiriza mu mutima Katonda abikuwa nga bw'obisabye era nzikiriza ne mu kusaba kwa leero nsumuliddwa era ngenda kuddayo nga ndi All right, thank you so much tukwaniriza katugoberera ku Open Mic Media. Right about now tuli mu kusaba kw'okusumululwa. Tuli mu kusaba kw'okusumululwa omwaka 2025 tubadde wano Bulenga ku Light Secondary and Vocational Schools. Abantu bangi bajja ne benyiga mu kusaba kuno okw'omwaka era nga kubeera okusaba kuno okwaba 7 kubeerawo buli mwaka. Bwe mbadde mpita ndabye abantu bangi ab'enjawulo ababadde balimu era abantu bangi nnyo babadde bajjumbidde okusaba kuno eno. So nzikiriza nkutwale nfuneyo ku bantu abatonotono batunyonyole how they experience this prayer, these corporate prayers every year. So kiriza nfuneyo omuntu omu oba babiri batubuulire how they experience these prayers. Tambula nange nga tunyumyako n'abantu betona tufunye mu kkubo batubuulire okusaba kuno bo bakusanze batya. Sebo nkulamusizaako. Sebo. Simanyi oba nzikirizibwa okubuzaako bize bitonotono tuli ku media live. Mujja nsaba kugerako naawe kuyo okusaba kuno eno. Omuntu agala okumanya okusaba kuno eno okwa buli mwaka okwaba 7th day kutegeeza ati era lwaki kujja late after any other prayers mu mwaka gumaze otambulako some period of time. Actually kusaba kuno kulungi nnyo era kutegeeza ky'amaanyi naddala eri abakristaayo aba 7th aba Adventist. Naye ekyokujja late sijja kugamba nti oba kigenderere oba kinaye kisinzira ku nteekateeka ezibaddewo. Programs z'ekkanisa ziba nnyingi ezibaawo ng'omwaka gutandika naye baba tebaagala kubuzaabuza eno ate eyingirire eno so programming engeri bakiprogrammingamu balabe nti buli muntu akwetabamu. Reason being buli bw'ojja n'osabira wamu ne banno waliwo ebintu by'otuukako ate oba oli awo by'otandituuseeko. Ekyokubiri aba okusinkana okwaba emikwano b'oludda okulaba. Yes. Okay. Okusaba kuno okwa buli mwaka kubeerawo njawulo ki eriwo mu kusaba kw'omwaka guno n'oku myaka emirala gyonna egibaddewo njawulo nti okusaba kwa guno omwaka kulimu enjawulo gundi kwenjirabyemu. Enjawulo gye ndabye actually simanyi oba eri realistic naye ndabye ng'abantu ababadde abangiko okusinga kusaba okubaddewo mu myaka emirala. Oba binu yebadde ntono ku bantu. Kakati kankireete bwe nti luli etwali e Namboole n'ekyambogo newa kwetabangamu abantu bangi ate ne bifo nga kukyali kwa Uganda Union olaba abantu babeera bangi naye kati nga kwa Central Uganda Conference yokka ndabira ddala nga abantu babadde bangi abenyizeemu okusinga bulijjo. Okay, kuno okusaba kwa guno omwaka kwa Central Uganda Conference. Yes, Central Uganda Conference yategese wane Bulenga. Okay, soko nyonyolemu katono nyaawo. Central Uganda Conference na Union njawulo eriwa. Central Uganda Conference kitundu ku Union. Era mulimu East Buganda Field, EBF, West Buganda, South Western, nazo zaategeka okusaba okwazo okwenjawulo ne North Buganda. Naye kati kuno specifically CUC ebadde tegese naye nga tubadde twaniriza buli omu okuva mu fields ez'enjawulo. Kati govudde mu kitundu ki? Nze nvudde mu EBF. East Buganda Field. Era ndaba okutta akantu k'essomero. Nkutta akantu k'essomero. Wellstar Bright Secondary School. Okay. Kabembe Mukono. Liri Mukono. Liri Kabembe. Otuuke Mukono mu center. Obranchinga n'okwata Kayunga Road. N'ovugako miles 6 paka Kabembe. Tuke Kabembe. Then ofuna akaboda ka 10 ne kakutuusaako nyabo. Tuli mu kusaba 2025 okusaba kw'obuwanguzi kw'okusumululwa. Mwoyo ki ogw'okusindikizibwa nti nyino sijja kumisinga okusaba kwa kusumululwa buli mwaka? Okusumululwa kwa buli mwaka lwaki sikumisinga? Because buli lwe nkujjamu nina ebyenjawulo byenfuna mu bulamu bwange. Okakasa? Nnyo. Ebyamagero mbifuna. Buli lwe nzija mu kusaba kuno ebyamagero nkola ki? Obifuna? Mbifuna bulungi. Because kasitobera n'okukkiriza mu mutima Katonda abikuwa nga bw'obisabye era nzikiriza ne mu kusaba kwa leero nsumuliddwa era ngenda kuddayo nga ndi musanyufu. Okay, guno mulundi gwo wakumeka ng'ojja mu kusaba kw'okusumululwa? Gwa 8. So omaze emyaka 8 ng'ojjumbira okusaba kw'okusumululwa? Naye nga nkufunamu ebyamagero. Okay, njawulo ki gy'olabye mu masekati g'okusaba okuze okubeerawo n'okusaba kw'omwaka guno eno?
enjawulo yokola ki enjawulo eriwo mu masekati g'okusaba okwenjawulo okoze kubeerawo buli mwaka n'omwaka guno 2025 gy'ogamba nti okusaba kwa luno okwaddemu enjawulo ogundi ne gundi. Enjawulo ya leero ebaddewo nti leero abantu bajumbidde bangi ate ne Musumba atubulidde ebituluma muki ku mitima gyaffe ate n'ekirala ne tuba Okay, mu bigambo bya Musumba bigambo by'ojuka byogamba nti bino bineeviriddewo nabyo mu guno omwaka. Ebigambo by'Omusumba byenvudde mu mwaka guno kokubeera nti tubeere n'okukkiriza n'ekirala nti bw'oba nga toli sitaani atuyigiriza nnyo bw'okkiriza nnyo nti sitaani nti ologebwa era ojja kulogebwa naye bw'okkirizibwa nti tosobola kulogebwa era tosobola kulogebwa sitaani talwana na sitaani Katonda sitaani bw'akujjira olina okulwanisa Katonda amukusumululeko n'ogamba nti saawa zino olumbiddwa mulabe sitaani Katonda jangu okoleshi obeerewo onwanirire era ajja kulwanirira era ojja kufuna okusumululwa naye buli lwogamba nti sitaani azze omulwanize ne sitaani oba tojja kumalako era tojja kuwangala ojja kuwangula. Toyanze kkiriza ndowooza nkuteere wano ate ngene nfune ku bantu abalala so embeera bwetyo bweri mu kusaka okusoma tuli mu lunch break abantu bavuddeyo eri waggulu gye tusabidde baligenda kufuna lunch baligenda kuwummulamuko ate badde mu session ey'olweggulo ey'akawungeezi kkiriza nsooke mpumulemuko wano nkudde ne paati eddako Mukama akumpeera omukisa weeraba.